okubeera omwavu conditioning yakwesaasira. Omwavu buli kaseera atuula ne munne beegumya ensi bwekyo ensi temalamu gwosigala ogamba Museveni naye lumu aligenda tulifuna kati bw'ataligenda awo kati wewava obuzibu kubanga gwe kati amaanyi ogatadde ku Museveni yatulemesezza ne weerabira nti Museveni aplaginga mu kye bayita the system. So you are attacking the person, the individual, but not the vice. You are attacking the person but not the system. Totally wrong models. Kati for wavu tubulumba ne mentality je nagambe ya survival. Mentality ya survival kugamba gule ttaka zimbe nyumba bako ne ka business akakuletera emitwalo abiri buli lunaku bera n'akamotoka obulamu obumazi. Kozi gwe bakuza kati oyo mufirika gwe bali nnyo naye nga the model is a success. All of those fabetulana kwa na Uganda kola those are basic needs. Those are basic needs. Omuntu olina okuba nabyo. Olina okuba n'ewuwo, olina okuba n'ekyolya, olina okwambala, olina okulabirira abaana. N'okwevuga. Kintu kya bulijjo. Tulekere naawe okuddaawo kugamba tuteeka abantu ku nninga omusajja yaguze kawundo. Omusajja those are petty, trivial, pedestrian things. Nze bampaana ennaku zino kasuku wagula benzi. Kasuku wachimala n'ogamba nti bino bintu bya bulijjo ne baga nti njogera bubi okubeera successful oteeka okuimpactinga abantu mu society muwangaayira nti bwe mba mmaze okukuba akajji ne ngamba nti kati nina basics of life amaanyi nakugassa mu community yange abavubuka benina abatalina mirimu mu kitundu kino kiki kye basobola okukola kino kankikubulire Kasuku Uganda is a land of opportunities. Olunaku lwolizuka n'otandika okulaba opportunities eziri mu Uganda ojja kwewo. Omwana asobola okubeera wano n'abeera e UK n'abeera e US ng'alina obukadde 10 obwe Uganda naye ng'eri alaba butono nnyo ng'agamba bwe Uganda bunaakola ki so nga bw'ajja n'agula eka ze 3 ng'aziguza obukadde 3 n'ateekako emiti mu myaka 8 buli muti bagenda kugula emitwalo 35 ne kazaalina naye endowooza yaffe eri coiled around survival mentality ate abatukulembera abatufuga kibanguyira omwavu mwangu wa kufuga kyekyo abatutte ku birthday kulya piraawo yatututte ku birthday nabalabye ate bano bo kye bakoze ekirungi piraawo bamupakinze bulungi teyajjidde mu kaveera yajjidde mu kaddishi baati nga bo balolya ne kaddishi otwala babamanyi kati bo ekyo kibangira because mentality yaffe tennatuka kutunula ku ekyo tujja gamba omwana w'omugagga tebamukkiriza kuzannya nnyo na wa mwavu olw'ensonga nti endaba ye ey'ebintu si gy'olina abaavu tukolima nnyo abaavu twesaasira nnyo abaavu buli kimu era ffe we never find solutions but we complain a lot. So wano wetunenyeza gavumenti witsaid gavumenti tetuyambye gavumenti tetuyambye kankubuuza ekibuuzo ekisooka Kasuku gavumenti kyeki yeffe kati munenyani naye ndowooza gavumenti yeffe mu bitabo gavumenti yeffe ddala in actual sense gavumenti bamalayika baliyo baaveeyo ne bajja ne batuula wano ku nsi bantu kitegeeza nti abantu bano until olunaku lwotandika let me tell you change is singular. Enkyukakyuka gy'ogamba mu bulamu bwo eri ku ggwe ng'omuntu bw'ogamba nti gavumenti tekoze kino na kino ekibuuzo kyenkubuuza ggwe okoze eki byensiba mbuuza abantu ba wansi era ne mbagamba nti no one is coming toddanga naawe n'ogamba mbu baganda bange ab'enganda n'emikwano bali mu kukola nnyo bajja kutuuka banjawulizeeko no one is coming ne gavumenti tegenda kukuyamba teriiwo naye erina ebiginyiga erwana n'amafuta ne prices ebiringa ebyo bino ebintu byakwejja mu nva gwe ng'omuntu. You can be sensational, you can abuse one word, but I want you to take time ngozzeeyo ewaka gwe kennyini weekwemu mutima olabe abantu abakwetoolodde waliwo otuna abantu abakwetoolodde Kasuku ng'olaba bwavu bwereere totally nga tolina muntu gw'osobola kugamba Kasuku mpayo emitwalo 2 egya $, mbeko kyenzigusa n'atakusayiningisa kakalu gamba otunula mu ssimu yo wano booti ng'onoonya emitwalo 5 nga tewali agenda gakudiga nogamba baleero musajja wange ono naye waliwo kano ke bakola musajja wange ono naye ako kokolamuka
olaba nti noddayo n'oscrollinga akakokolamu kakulaga nti omuntu ono ayinza okuba alina ssente naye nga tali ku level ya ndowooza gy'olina, because wiring y'obwongo bwaffe endaba y'ebintu bino and execution yanjawulo. bw'oba omuzadde ng'oli ku programu eno leero njagala otandika okubeera intentional, abaana bo tandika obbassa mu fiber ezigenda okuyamba okulwanyisa obwavu. baana bo baliraanye abantu abakulu. Tolowooza ndi mutabani wange eri gy'asomera asomerayo obwereere, ndi mu bupositioninga. Enaku wembadde nzija enaku batugamba nti nga n'amasomero ga simaka kitovu biki nti omwana ne bw'otamutwala ye yajja yitamu olutakulwaira abantu bangi tebagasomedde naye tuli nabo abayiseemu balwanya ekyenkana ky'okukuba akajja. Some things are not even scientific. I can only relate with you wemba nali mbaddeko mu space y'emu naawe, nsobola okukubira ddiru ne ngamba ano waliwo paasi wemba nali mbaddeko naawe nga nkumanyi. Kati ffe abatasomedde mu masomero bwe gatyo tusobodde okukuba obujji through third party. Kasuku ye yasoma naye katani yasoma naye amanyi, kati Kasuku yalina okunnyanjula. Era enjogera gye tugamba wa ojjojje nkutwale nkwanjule w'omusajja akutegere n'ebyokola. Era akugamba nti wenkutuusa ali kati gwe wennyonnyoleko. Gwamanyi Kasuku nze wange kasi toowulira ng'omuntu ayogera ekyo manya nti tovudde mu saako yaabwe. Bali mu kukuba libiti. Ogudde bugwi. Bali mu kukuba libiti. Era ne bayingira ne bagamba so what do you do? Ate bakikugamba eno webayiwa whisky mu mucupa bw'atumye mulala nagamba go nto bw'atumye tova mu sakati gwe n'otandika okufiiringa emotion. N'ogamba musajja akansala ennyo. Because you're entitled. Because you're poor olowooza nti abantu balina kukwata nagundi n'ebbugula mu butambula amanyi nti eno ntumya whisky bwe nkuwulira bwe nkola ekirala. You're in my vicinity, you're in my presence. That alone is enough. Kati ffe ne tutandika nabaddeyo omusajja bati yantegedde nayogedde nga tanfaako bwanyumye eno bwakwata essimu bwangamba mpozinge n'amala nangamba okay kale we'll stay in touch.